Sasa nyizo obutambi bwa Gloria Buggie. Yakakozese. Ate nze nakutte oli. Ono tiyakakoze nakoze ba district. Omwana atuna milioni ezi. Milioni 5 okulaba akatambi. Obo oyagala okulya short yamme milioni 10. Oteka ku Centenary Bank. Ate omusaya ku speak resort gwasasibwa ne hotel. Kati ezo screenshot zavuddewo. Ndoza waliwo yaddagula kuba asemuweereza once view namubuuza what is the once view. You see once and you don't ochegero namugamba asemanyi oba egundi ya Gloria Buggie naye bwebanga yeeyo ne account name ngeri tamanya ga Gloria leta businge Gloria nange yomu undi yabagamba John Black ne mugamba bamumye nanyiga na mere entondo. Nichana chino omutima gw'embogo wagulabi tubirira. Ze nkugambye kali akatambi kaswa n'okuwonya okugulu kwa principal. Principal mujje bintu bino. Just ngambye bugambi kumanyi gaako. Alaba fena bana Uganda batu nightinze fena tuli ku kintu kimu tuwe katambi oyo omwana ola guli kezo nti gram ya mulema etuma tumusindika yetuti bamwera o gram Neo mwana ai katambuza kayimba ke kanu abana batadde obutambi ne kana katambi badde sikala mbadde enda kubuza obutambi tubulabye sika filita mananga abato obutambi nga muzadde ko mubireke bireke ne kati abagula tebayonkako kubate sebo beno yonga ne lisigala tenga liyimiridde zenarozeza oba ina ne dagala lyakozesa sweet okusigala anti tugala byagenjawulo naye taati kiba kikula kya mukazi nga ne bwoyonka era mukozi ng'azaddeko bw'azaalako awo bw'ayonka ligwa naye nga tannazaalako ne bw'oyonka abo abaana Katonda yabawesa gumu naye wamagwe bona omusaala gw'osobola ogussaayo. Muganda wange nagenza obalabalamu nga nyina emitwalo egi mu nsawo nengendera ku chicken puzzle ne India kuba kati if you can't afford Gloria Buggie my dear eat chicken kuba kati tulabyeeko interview tunazikolera tunasabayo ku lusera mukuba oluseke emwe ajja kuba ajja yakulabako nga tukumulako interview muganda tuwa transport ngira Bugizi boati tulage ku bbeere yakantu munda tayinamu comedy store bafunye ekifaananyi ekituufu tebali baagala kuba yajja comedy store nga alina kagundi nga alina katimba bamukomyeyo comedy store nga bambagamba yali banaye n'amala akola concert ku gundi ku New Best olina ne wagireka ku ataano tuyingira Olati wanamolete tusasula. Niwe siya hivi promoter bizo kumutwala Abitex tusaba. Tegeka Gloria Buggie. No mteka ku New Best. Tujja kujja. Ordinary day bayata na 5. Bayigira. Mitwala 5. Kya basajja. Banamolete tusasula ko tujja sasula fenna. Ayeka tugula tebe. Mundabe yange kompe yalinga. Mwana Gloria Buggie. Niyo mwana Pretty Nicole. Omanyi mujja n'ebipya ne mwerabira ebikadde. Nampeera asigadde wa. Gloria Buggie ayimitidde. Kakali nampeera. Oyinza obbagera agayanya ne Gloria Buggie. Neva ku kyana ekito kiri kye bayita Pretty Nicole. Temukijjaawo nyala mulete clips ezo mukompe yalinge. Omanyi mwerabira ebikadde ne mubukira ebipya ebiriwo. Naye gwe. Naye bagamba all is gold. Nampeera ani ono Pretty Nicole omumanyi yali mwana ninga gayika manyi ebintu bibiri byanjawulo ebbere n'ebirala ekitegeera andi kati bone wamma kikola ki kijjayo amangu ensonga mbuki wano mutima gw'embogo mwe nziga nkubuulira omusale gwange gwa vision gonna nguleeta newula n'okwewula ati yetagezo bio focus digatiro mwezi guno
Eriemu Gloria Buggie. Eriemu Gloria Buggie. Agambye alina byawandiise wano. N'agamba ati mena abasasanyiza obutambi is going to handle the issue. But yeah. Apostle esembyeyo atugambye mbu katimbu ki. Ogirabye? Neka sebo. Katimbu ki. Post gyataddeyo. Iyo katimbu ki. Sokoleke Gloria Buggie omulina ne ku status. Muganda wange no sebo ze ni informa abantu nino babuulira kyekigenda mu maaso. Guno mulimu gwe nasomera gwetegeera. Mbadde mmanyi. She post ya ku status. Kalazewo nakola post 1 hour ago n'agamba hello everyone. I'm addressing a personal matter that's recently gone viral. Yes, those photos of me, I'm deeply sorry for any offense or discomfort caused. Please know that they were shared without my consent, and I'm taking steps to address this situation. I understand that my privacy has been compromised, and for that I'm truly sorry. I appreciate your understanding and support during this difficult time. Let's work together to promote kindness and respect online. Zenji kuwa de respect oyagala eriwa kati kambuze no kimanyi akavidiyo yako boketegereza kalaga bakutte mukwate babikolanga nakalabidde no waliwo yadde akwata anigajukira kubanga yakola ebintu byosobola kwogera online naye era nga omanyi nti kale okusinzira ku John Black byayogera abo abaana tebabeera bokka era nti n'abakoze research balaga nti akatambi yabadde mu loogi zino gunde ya 4 points simbu 4 points wano loogi ya 4 points omanya gunde ba kololo kati ate kati abaana olwa amanya gesagala kwogera abo bonga bo gwe mulimu gwabwe olakubona yesimanyi wa gwe mulimu gwe ayinza okuba nyukama anti kati bali abakadde bayinza okuba bamukutte zebera nnyo ku snap ya Gloria kandi yasembye oteekayo bamuteeka mu katale wede yakayingira yagamba akola mu town sikyo jagala kulaba kati nno ng'obuzibu bunajja Wednesday twalina Gloria Buggie Wednesday no comedy store twine like a baby nalabyeko ye mu group yiyo like a baby this Wednesday comedy store like a please don't disappoint us don't nalabyeko comments gazigamba where does this live like atolo like a legendary muveeko kintu kaya no mubiri she's a class above like baba njano nya ku snap ya Gloria wano naye ndabe ebiriko kubona omwana baba masavu mwana yatusibize gulo kuki nga tuli tuti ndanga bwendi nga tuli tuti tabanga tera de snap ndaleka na watera okuyombamu sigira ba kale lozo unaku unazibira ajja tubabu atwadi tutaddeyo n'abaana basharinza akantu mbone speed zenkugamba kati nno nze kati balabako kati nno nze abadde abakokonya mu bifaananyi nga sibe nyintu bweti ne bagamba nange nze nabadde munne nga mutulugunyiza nnyo nabadde mukawunyemu waggulu kati ngenda okola kuyijawo nga mesagi ziyitiridde zisusse ku bulijjo zenda nga gurupu ebadde silent kumbe ngenda okusanga buli omu agamba bone naawe leka naye nja kwebazako Brandon Shafu bo bali kubirawo Gloria Buggie mubiri tumiddeko kato switch bamuwakanira nti si yeye kato switch yasirise mwana mwamugamba tamanyi kuyimba naye baba twali mu nsobi tusonyiwe amanyi Gloria Buggie you can sing Gloria Buggie oyimba
ona atusonyiwa bannayuganda kulaba bannayuganda bonna Crystal Panda twegatte wamu bambi ono mukulu omulaba omwana ayimba beba Gloria Buggie ku stage neda sewo neda ola ojige ekibuli kya Sidiki vocals aka video kali ka AI yako keba andi kali ka AI wale bagala kusula mwana no mwana ayimba ono bebagamba Gloria Buggie vayo sewo ayimba obata ayimba namba akiriza banda betukula nnyo akiriza agamba ye akire ya stage yali ya AI yali ya AI teyali ye mwaka ekiboozi byammwe mubigattagattamu mono n'omwana obadde abayimbi bayimbi ne wadde tunalaba oyimba sewo wulidde ekitofo nkiwolidde nange era mbadde nkimanyi nemwamugoba ku stage nedda sewo ekyo ekigambo kisazeemu sinze mumwetondere ebasi yagambye I can't breathe nga kimususeeko denga mutaata oba naye Gloria osuseeko naye byonna tubyogera tukubamu olwali mwongeremu oba endala because muli bantu baffe mwe abayimbi ate amwe betwogerako tetusobola kuddaale twogere ku balala ate kino kiba kigenze viral abantu baba baagala kumanya tutegeeza ekiguddewo that's why tusala mugambo gonna that's why akatambi ko akatambuza sina akatambi kinatambuza obadde ki sina akatambi kinatambuza ndeka unankubye emiggo mbaawo nakalabye kali ku X tukira kati muguni ze tuyina wano zi platforms ze tuyina zitakola restriction ye WhatsApp ne X X otekayo ngabo osanze era abana bwedda babutambulize eyo ekiri ku X nalabye abaana ngoli abane post ya Gloria Buggie ngena abantu ina igundi imitwala abantu bagala okumanya naye all in all nonya kayimba ka Gloria banchawa katubata ata ina akapene Victor Rose akayimba kaddako kali myaka ngeji oyo yatako tiza ate mu behind the scenes baina be basalamu omwana yamuwa 360 ndio kwa abisalamu so kati sibaji Victor Rose obo yagala kuzukukira mu Gloria Buggie because walaba trending no mu akola be ngabe wakola Patricia tumanyi naye all in all Gloria Buggie to the world omutaddi muyimbi w'eggwanga sikwinako buzibu nemunkuka ajja kuyimba nemunkuka Gloria Buggie mwagalayo tujja kusiima ayimbe tunweka bakaddayi with Gloria Buggie usega ku new base anaweka bagunu anaweka ba new best but dine with Gloria Buggie nozima bannayuganda bajja tujja kujja si bannayuganda gamba mayinti kisobola kujja kuba naawe mwoli Kenya abantu bajja vve mwamuwa bajja vve Saudi we should learn how to make international content tulabire ku Gloria Buggie it is international content nengero omusajja alabye akatambi enna zolwede nali namwagala dda teweraddeko ebyo pulira nga mwagala naye kati nda mutandisa omwagala olw'embeera eri namwagala omanyi desire bwe twamwagala twayagala desire bannange naye lwasa tusaba onoonya ku Gloria Buggie baana era lwasa ate waba mwokere ddala kuba kati yegye yagalamu desire bwakwata ku lwasa gaba amasavu meerere kale CEO BM Focus yebyokwagala kiboozi ompe ekiboozi ekigumba muganda waayo naye nga bambi temuntu twala nnyo serious